أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وسلامه وبعد. tukwaniriza omulabi waffe wa Salam TV ku programu yaffe enganzi enzikirizayo mu busiramu. Omwanjizi wo mu studios za Salam TV Ibrahim Ali Nsimbe okutuusaako programu yaffe eya enzikirizayo mu busiramu. Tubeera tukuba ttooki mu butya bwe tuwangaala nga tukuuma enzikiriza yaffe obutagikosa na kintu kyonna kyonna ekiyinza okugireetera okutuuka mu maaso ga Allah nga nkendeevu. Mbeera n'omugenyi waffe Sheikh Bashir Sentamu era nga we twogerera tuli naye mu studios. Nja musaba alamuse ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tusanyusa okulaba sebo. Nafu basanga sa. Alhamdulillah. Na. Mu kulikeeyo gye musaalidde. Alhamdulillah tuvuddeyo namwe mwe bali kusaaza na kuweereza. Alhamdulillah. Ennaku z'omwezi mmeka ez'Oluwarabu? Ennaku z'omwezi Oluwarabu ziri 16. 16. Yes. Walillahi alhamdu. Omwezi gwa Shawwal. Omwezi gwa Shawwal. Yes. Kitegeeza abatugoberera bakyalina chance esiiba ennaku za 6. Bakyalina chance esiibira ddala ennaku za 6. Alhamdulillah. Era tubakubiriza bawerekera omugenyi. Omugenyi bamwerekere. Yes. Alhamdulillah. Naam, oyo ye mugenyi waffe Sheikh Bashir Sentamu bwe tutambula nga tukuba ttooki mu nzikiriza yaffe mu busiraamu. Olwaleero insha Allah tulina ekibuuzo seeka. Yes. Mu busiraamu buno bwe twali tutunuulira suratu al-Fatiha twakiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza okubeera nti twesigamira ye yekka. Ate nga tulaba nti oluusi wabaawo ebintu nga oba oliawo omwana Adamu tubirabanga byalinako obusobozi. Mu nzikiriza yaffe mu busiraamu waliwo omuwaatwa gwonna omuntu wakkirizibwa okubeera nti yeesigamira ekitonde okubaako ekintu kye kimuyambako oba alina kwesigamira Allah kikumi ku kinnaakyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kibuuzo kirungi wakati w'okubeera nga twagala okutereeza enzikiriza yaffe. Naam. N'okuba nga tutuuke wa Allah nga teriimu mavuunyavuunya wadde bituli. Ekibuuzo kya tawakkulu okwesigamira Allah eyo ibaada. Naam. Era tulina gikolera Allah yekka nga we tugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe tusaba obuyambi. Ekigambo wa iyyaka nasta'in kiraga nti isti'anatu yonna erina kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mu surat al-Fatiha. Eyo nno si aya esooka mwora ne mu Qur'ani mulimu aya endala nyingi. Allah tugamba mu sura endala nti watawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuba oyina ensonga zo zonna zoyagala watawakkal ala al-aziz ar-rahim. Weesigamiro oyo w'amaanyi kirimaanyi ate omusaasizi. Alladhi yaraka hina taqum oyo akulaba wonna w'obeera oli wa taqallubaka fi sajidin. Na buli w'oteeka ekyenyi ku ttaka aba w'oli aba akulaba. Kano kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulina okwesigamira. Ne aya endala ezigwa mu ttulo efaanagana ku kati okwesigamira kwonna kwa Allah kiringa edduwa iyyaka na'budu gweka gwe tusinza oba gweka gwe tusaba wa iyyaka nasta'in era gweka gwe twesigamira. Kiraga okusaba kwonna n'okwesigamira kwonna kwa Allah kulina kubeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo omusiraamu omukkiriza kyalina okumanya tokkirizibwa kwesigamira kitonde wadde kusaba kitonde. Eyo yenzikiriza yaffe y'obusiraamu. Sheikh awe mbulize ekibuuzo bwe mbanga njagadde mathalan nina omuntu gwe nsobezza
naye nga njagala mu njogera yaffe tugamba kunteerayo kabega. Akabega ako nkasabe ntya Allah akanteerewo. Nsabe busabi Allah oba nsobola okutuukirira omuntu anteereyo akabega sengamba nga ndiko gwe nsobezza. Okusaba akabega oba okusaba okuwolerezebwa eri abantu kikkirizibwa n'obukwakkulizo. Naye nga n'obukwakkulizo obwo ekisookera ddala olina okumanya nti gw'ogenda okusaba akabega talina kyagenda kukumalira okuggyako ekyo Allah kye yakuwandikako already. Ono omuntu gwe nsaba okumpolereza ye nga ye tasobola kumpolereza okuggyako nga ne byagenda okumpolerezaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala already aba yabiteekateeka dda. Olwo mba siikoonaganyizza okusaba Allah n'okwesigamira ekitonde. Kubanga aya gye twalaba mu surat al-Fatiha egamba nti gwe Allah gwe wekka gwe nesigamira era gwe wekka gwe nsinza. Tubikwanaganya tutya ebyo ebibiri? Kituufu amala okutugamba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tumusabira ne ayi nti gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe twesigamira, ate ye kennyini yatugamba nti nno wataawanu ala albirri wattaqwa. Wataawanu ala albirri wattaqwa amakulu. Ekigambo wataawanu kiva mu iyyaka nasta'in oba kiva mu isti'ana. Kiva mu isti'ana. Wataawanu isti'ana kiva mu awun. Nyukuta nziraba zisemberegana. Awun bwe kufuna obuyambi oba okusaba obuyambi eri munno. Allah yatukkiriza okufuna obuyambi eri bannaffe mu bintu bye yabawaako obuyinza n'obusobozi. Kati eri aya nesigala nga yeetengedde nti wa iyyaka nasta'in gwe gwetesigamira mu bintu biweesigaliza Allah. Okwesigamira okwenkomeredde kwa Allah okujjuvu. Naye ate Allah alina obuyambi bwe yassa mu mikono gy'abantu nga babuyinako obusobozi. Nga bwona ngamba nti mpeereza ku ekyo ekitabo nenkikwata nenkikuweereza kuba nkirinako obusobozi. Ekyo Allah kye yali agenderera mu wataawanu ala albirri wattaqwa. Era n'atugamba wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Aya yemu atukkiriza tatuganye. Kati okutukkiriza n'okutugaana weetaaga okunnyonnyola. Ddi wenzikirizibwa okusaba obuyambi eri ekitonde kinnange seeka omusajja omuwarabu omusajja omuwalimu oba omusajja omulongoofu oba mukaddewo oba rooya naddi wesitakkirizibwa basaba wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Shaka aya eri mu ssuula ki eyo? Aya eri mu suratu Maida aya yakubiri. Aya yakubiri. Allah agamba atya? Yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa. Mbakkiriza okuyambagana musabe obuyambi eri bannammwe nammwe abalina obuyambi muyambe bannammwe ala albirri ku bikwatagana n'okukola obulungi wattaqwa n'ebibasembeza ebyokutya Mukama Katonda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba naye wala taawanu ala al-ithmi temusabanga obuyambi bane mwesigamira ebitonde ebinnammwe ala al-ithmi ku bintu by'okuteekawo obwononefu mu nsi n'okusukka ensalo za Allah oba okuba abalumbaganyi, yani okweyingiza mu buyinza Allah bwe yeesigaliza ate n'obusaba ekitonde ekyo Allah yakigaana. Oduwani kwe kulumbagana. Kwe kulumbagana noddira obuyinza Allah bwe yeesigaliza ate n'obusaba ekitonde ng'oluzaalo. Allahu akbar. Allah yagaba oluzaalo yekka. Kitegeeza nti bw'ogenda n'osaba ekitonde oluzaalo libeere ejjinja abeere muntu munno kabeeraani tekikkirizibwa oba olumbaganya amateeka ga Allah. Seka aya nsaba ogitutemere. Ndabyemu ebiragiro bibiri ekiragira n'ekiziyiza. Kati nsaba otutandikire ku kiragira. Ekiragira kitugamba nti tukkirizibwa Allah agamba wataawanu ala albirri atulagidde muyambagane ku birungi. Kati Allah okutugamba tuyambagane ku birungi wattaqwa era tuyambagane ne ku bitutuusa okutya Mukama Katonda
abamanyi baffe bateekawo obukwakkulizo 6 obulina otutuukirira okukkirizibwa inza okujjeewuwo okusaba okumpolereza obukusaba obuyambi bwonna bwenkwetagako bulina okubanga obukwakkulizo 6 weebuli singa bwa tebuweze sikkirizibwa kujja wuwo okujja ewuwo nga nsaba kuyambibwa wateekeddwa okubaawo conditions oba obukwakkulizo obulina okujjula ogambye buli 6 naam bw'ogenda okusiŋŋaana ku kitundu ekiddako wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan obukwakkulizo buno 6 oba tebujjudde temukkirizibwa kugenda kusaba bannammwe mu kubeera nga muyambagana kubanga omunaa muyambaganye mugenda kuba muyambaganye kukoonoona mu nsi n'okusaasaanya obwononefu mu nsi n'okulumbagana amateeka ga Allah kati okulumbagana amateeka ga Allah mu kusaba obuyambi kibeerawo ng'obukwakkulizo buno 6 tebujjudde marhaba nkitegeera kati nti senga conditions zino 6 tezijjula kitegeeza nti omuntu obuyambi bwagenda okusaba bugenda kubeera bwansobi nga bukendeevu ate kigwa mu shiriki kikusuula ne mu shiriki si gwe twagamba nti akubira ddala ekituli mu nzikiriza yaffe ng'abasiraamu omuntu n'atuuka ng'ewa Allah abaliba nti tiyali musiraamu newankubadde yasaalanga nga tagenze mu ssabo naye olw'okuba akoze ekikolwa ekimenyaawo enzikiriza ye obusiraamu bwe babusazaamu. Allahu akbar. Kati omuntu wagenda eri omuntu n'amusaba obuyambi naye ng'obukwakkulizo buno 6 tebujjudde abalibwa nti agasse ku Allah amugasseeko ekitonde ekyo aba mugasseeko mu mbeera yakiseeka kubanga ndabanga abagenze ew'omuntu n'asaba omuntu nti nsaba onnyambe mpolerezaako bakadde baffe abavuunulanga ekigambo shiriki edda bakivuunulanga kusinza oba kugatta ku Allah naye nga shiriki ayina enzivuunula ziri 3 ate zonna ntuufu era gye emitego gya shiriki 3 ayina enzivuunula 3 kati enzivuunule egatta emalayo byonna bagira huwa musawatu lmakhluqi bilkhaliqi kwenkanyankanya ekitonde n'okyenkanyankanya ne Allah fi khasaisi llahi taala kwebyo Allah byeyeyawulira. Ekiyitibwa shiriki ye muntu okuddira ekitonde kyonna abeere muntu jinja mazzi twala tugende byonna ebitonde bitibwa ebitonde bya Allah n'akyenkanyankanya n'omutonzi ye Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga bintu kiseeka tuweyo example definition mu bintu nga byeyawulidde Allah ng'omuntu takkirizibwa kubeera nti yenkanyankanya ekitonde kya emikisa Allah yekka yagigaba. Ekitegeeza nti omuntu bw'agenda ew'ekitonde kyonna n'akisaba emikisa n'agenda ku jjinja oba ku miti nti guno omuti gwa mukisa tasobola kufuna mukisa aba akoze shiriki. Zamzam mazzi ga mukisa, zaiti zaituni mazzi ga mukisa, habati sauda ddagala lya mukisa, Qur'an kitabo kya mukisa, edduwa za nnabbi za mukisa, edduwa y'abakadde bwe ya mukisa. Ebyo bya mikisa naye emikisa egirimu Allah yagiteekamu. Kiringa tunagamba nti wosaali swala oyingira ki? Oyingira mu jjana. Wosaali swala oyingira ki? Oyingira ejjana. Abaffe eswala eno yegenda okuyingiza ejjana oba nanyini kutonda jjana yagenda okuyingiza ejjana? Nanyini kutonda jjana yaba agenda okuyingiza mu jjana. Lwaki mugamba nti wosaali swala ogenda kuyingira ejjana? Lwaki kibira ku nnimi z'abantu? Nti nanyini kulagira ku saala yagenda okuwa ejjana so si swala eno nti yegenda okuwa ejjana. Eswala zo nga zo tezigenda kuwa jjana. Nanyini kusa Qur'an yateeka emikisa mu Qur'an nga wosoma Qur'an yakuwa emikisa. Bw'osoma Qur'an nga yakuwa emikisa wabula Qur'an yo nga yo tekuwa mikisa. Nanyini kutonda mazzi ga Zamzam yagamba wooganywa nkuwa emikisa so si go ge gakuwa emikisa.
ekitegeeza bwe mbanga nywa mba nyina ganywa nanzikiriza nti ganeeno amazzi Katonda asobola okugayisizaako nenfuna emikisa so siggo nga ggo nti geega omukisa. Ffe tusomedde mubawarabu naye tuwalabye baladde bannyo basukaali ne pressure ne kansa naye nga tezamuze bamunywa buli lunaku nga te mazzi ga mukisa n'abatisawula bamuyina naye nga te naye wamuki wa mukisa. Yes, bya mukisa naye Allah asobola obutakuteeramu mukisa. Ekitegeeza ekyokubeera nti zamuza mu mazzi ga mukisa ate omukisa gwago tegufunwa buli omu. Ekitegeeza Katonda yakyesigaliza ekyo nti mwenna mumunywa naye ate bateeramu emikisa yabamanya. Oŋŋambi nsabyemu bbiri. Nsabyemu osobola otwongera eyokubiri. Eyokubiri kwe kuwonyezebwa. Okuwonyezebwa endwadde. Naam. Awonya ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abajjanjabi bangi sobola okugyawo n'ozijanjaba naye tolina buyinza bumponya. Teriyo musawo awonya. Taliyo. Kubanga eddagala eriwonya omulwadde ate omulala lyerimutta. Yanywedde overdose oba underdose n'afa. Seka ne bw'aba tanywedde underdose onaasoomera ddoozi neggwayo naye ate n'afa. Ate omulala n'amira ddoozi neggwayo ate n'awona. Kati okuwonyezebwa kwa Allah lino eddagala libeera just Allah alikozesanga kkubo. Kati ebyo bye mbagambye bigwa mu aya eno gy'oŋŋamba wataawanu alal birri wattaqwa. Muyambagane mu bulungi. Njijeewo dokita nkusaba eddagala nkusaba kunnyamba ompa eddagala onzijanjabe. Allah nzikiriza okugyewo onzijanjabe. Allah nzikiriza nga gwe mukadde wange nkusabe edduwa onsabireko kuba edduwa ya mukadde erimu emiki erina enkizo erina emikisa. Kati Allah nzikiriza nzijeewo wa mukadde wange onkwate ku mutongolo ki onsabire. Ne Allah yagamba wala taawanu alal ithmi wal udwan. Naye temusukke kkomo n'oba n'endowooza nti dokita ono yagenda okuwonya era maama we kyakusabidde kyekigenda ogenda kifuna kyekyo Allah kyatuganda wala taawanu alal ithmi wal udwan. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatwogerako n'agamba wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Nabbi yatugamba ogamba nti omuddu Allah abeera mu kuyamba omuddu we ebbanga ly'amala ng'omuddu naye ayamba baddu banne. Allah ayamba abantu abayamba bannaabwe. Eyo hadithi ekulaga nti tukkirizibwa okufuna obuyambi mu bantu bannaffe. Obuyambi bwonna. Singa obukwakuliza omukaaga bujjula. Seka nsaba otuyingizeeko mu bukwakuliza obwo. Obukwakuliza obwo bwangu bwakuwulira. Naye mbadde njagala sooke abantu bafune obujulizi. Kubanga obukwakuliza obwo bwe tugenda okulaba abamanyi tebaloota buloote. Babukenenula mu aya za Qur'ani ne mu hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bagamba okusinzira aya zino zitugamba obukwakuliza obuyina kuba buno omukaaga okukkirizibwa okufuna obuyambi eri muntu munno. Abamanyi betwogerako be baliwa. Okimanyi waliyo bempulira abagamba nti obwalooya okusoma law tekikkirizwa mu sharia. Laba tukuze tukiwulira ekigambo ekyo Seeka. Era nga bagamba nti kubanga balooya babogerako nti balimba nnyo. Kituufu bo balimba. Abasinga obungi si bonna. Mulimu abasiraamu ddala nga tebalimba. Naam. Enzikiriza yaffe yatukkiriza obwalooya. Enzikiriza yaffe wa akidatu ahli sunna wal jamaa. Tuwe obujulizi twagamba twagala tuwe obujulizi okuva mu Qur'ani. Era nkubiriza abaganda baffe abasiraamu bagende basoma obwalooya. Tuwe obujulizi Seeka. Twagala abasiraamu enzikiriza yabo baginyweze ala dalil ku bujulizi. Allah atugamba mu suratu Nisa. Naam. Nti man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Bitegeeza ki ebyo? Omuntu yenna ayimiririrawo munne n'amuwolereza naye nga amuwolereza ku birungi amudifeningira ku mazima
yakul lahu nasibun minha. awo Allah alese shafaate Shafaa. awuno agireseeyo Awun agireseeyo. awuno kuba Kubanga kusaba shafaa buyambi ne awunu bine ebyawo bikwataganira. bikwataganirawa Wenjijja ne ati nojjanga ompolerezeeko mu kkooti. Bankusaba ebintu ebi. ebintu bibiri Onyambe ate ompolereze. Osobola okunyamba nga tompolereza nogamba nze nja kukufandinga sente zonna ezeetaagisa mu process y'okugenda mu kkooti. Wenja okusaba ompe eddagala onzijanjabe eyo aba awun teba shafaa. ebeera awuno bansaba bukuyambibwa. Wengene wa mukadde wange ne mugamba mukadde wange nkusaba onsabire ku dduwa. Ekyo kibaamu awuni ne shafaa. Kubanga mukadde wange wansabira edduwa nga nsabire wa Katonda wange aba ali mu kumpolereza. aba ali mu kuwolereza wa Allah subhanahu wa ta'ala. kati Allah ategeeza kyawo. Allah agamba nti man yashfa' shafa'atan hasanata. Yenna ayimirirawo munne ku dduniya kuno n'amuwolereza naye nga amuwolerereza ku mazima. Yakul lahu nasibun minha. Agenda funa empeereza enkanankana ne kyamuwolereza. Singa omuntu ono aba agenda okutemwako omutwe oba agenda kalabba nga bamutaddeko ekisangosango ne bakimusibako n'oyimirirawo n'ojjayo amazima nolaba nti omusajja ali innocent. N'omutaasa okuttibwa. Allah yagamba falahu nasibu minha. Nasibu mugimanyi kyategeeza. Nasibu ategeeza ki Allah? Man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Omuntu ono gwowolereza abadde agenda kalabba n'omutaasa w'omutaasa okuttibwa n'ejjeerezuma nadda eweeru. Allah akuwandikako nti ensi yonna ogiwadde obulamu. obanga ataasiza ensi yonna. Obanga ataasiza ensi yonna. Nsaba tukyusemu ku ndabirwamu. Ekitegeeza bw'obanga ate omuteekayo buteesi. Ng'omuteekayo buteesi. Omubbikayo bubisi. Mubbikayo bubisi. Mu kyaya era nakyo weekiri waman yashfa' shafa'atan sayyi'atan. Ekyo era yakyogerako. Ekitegeeza balooya balimu babiri. Mulimu looya awolereza amazima agenda ofuna empeera. Owobulimba tomwogeddeko. Owokubulimba Allah amwogeddeko waman yashfa' shafa'atan sayyi'atan. Yenna awolereza munnemu empolereza ey'obulimba ey'okutemerera okuwaayiriza munno ng'omubbikayo eri olimba amazima ogumanyi sigotambulirako oyagala mumusinzisa musango kubanga guwa amaanyi. Allah yalaga nti oteekebwako omusango. Kitegeeza okuwolereza ibaada mu Busiraamu. Ibaada nkulu nnyo okubeerawo bannaffe okubayimirirawo okubawolereza ku dduniya kuno. Ku dduniya nga tukyali balamu. Era ku hadithi ku aya eyo nabbi yayongerezako ebigambo bingese mu suratu Nisa. Sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eri mu Bukhari. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ishfa'u tu'jaru. Muwolereze bannammwe Allah ajja basasula musasuzi. Muwolereze bannammwe Allah ajja basasula. Allah nabbi atukubiriza okugenda ewa bannaffe okubasaba batuwolerezeeko eri ab'obuyinza ku nsi kuno. Kubanga okuwolereza kubeerawo ng'omuntu waliwo ekimuvunaanibwa. Tegeeza bw'aba avunaanibwa okkirizibwa kikkirizibwa mu nzikiriza yaffe ng'Abasiraamu okubeera nti ogenda ew'omuntu n'omusaba agende ewalina obuvunaanyizibwa okubeera nti akuwolereza. Era nga bw'aba akuwolereza okusinziira ku aya seeka gy'otusomedde Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda mumusasulamu empeera. Kitegeeza omuntu seeka asobola okuba mu bwalooya ng'ali mu kuyoola mpeera. Bulijjo mmanyi kukolamu bukozi ssente. Kasita alongoose nniya ng'awolereza abantu Allah subhanahu wa ta'ala ajja mmuwaamu empeera. Nze okujjeewo nga nkimanyi oli looya negamba jangu ompolerezeeko tekibalwa nti nkwesigamidde era tekibalwa nti Allah simwesigamidde wabula ye kennyini yaŋŋamba mwesigamire yampa amakubo gennina okuyitamu okumwesigamira kubanga kye bayita attawakkulu attaamu okwesigamira Allah okujjuvu la tatimu illa biittikhadhi al-asbab. Tekubeerawo okujjako ng'omuntu alina amakubo g'akozesezza.
kati okwesigamira Allah agambye tumwesigamire naye Allah yatuteerawo amakubo ge tuyitamu okumwesigamira kugamu ku makubo yatukkiriza okugenda eri bantu bannaffe okubasaba batuwolereze ku ebyo bikwatagana n'edduniya. Sheikh, muntu kyono alina okumpolereza. Omuntu alina okuwolereza alina okuba nga alina obukwakulizo 6 bwe buno. Obukwakulizo 6 ku muntu ono gwensaba okumpolereza bulina okuba nga bujjula. Nga tetunnagenda kuwolereza nyagadde abatuuze bakimanyi okuwolereza n'okusaba obuyambi bitambulira wamu. Kati omuntu gwe tugenda okwogerako muyingiramu abantu bano wammanga. Muyingiramu looya, muyingiramu mukadde oba sheekhe oba omuwalimu oba omusajja omulongoofu, muyingiramu dokita omujjanjabi, omusawo, muyingiramu omuntu ow'obuyinza oba ow'ekitiibwa ng'oyagala akutuusiza emmeseji yo akuteerayo akabege eri ew'omuntu omulala, eri bakama be n'omuyitiramu ku dduniya kuno. Tukkirizibwa okuyitira mu bantu abo. Gamba nti nsaba ensonga yange ogintuusizeeyo ew'abakulu. Okwo okumuyitiramu kw'omuyitiddemu obusiraamu bwakikkiriza n'obukwakulizo buli bwe tugenda okwogera 6. Tekitegeeza nti omuntu aba teyeesigamidde Allah. Kitegeeza nti Allah omwesigamidde naye ng'otaddewo amakubo ge yakukkiriza. Bw'omala okwesigamira Allah kati ofune amakubo omwoyita gasobole okutuusa ku ekyo ky'osabye Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga waliwo n'amakubo agali haramu ge tugenda okulaba. Nga gwe w'ogayitamu ate oba okoze shirika oba ogasibwa Allah. Allahu akbar. Tusaba Allah atutaase. Kati shekhe abawalimu baawandiika obukwakulizo obwo ne bagamba kakwakulizo akasooka an takuna li isti'anatu au talabu shafaati min al ahya. Nti okusaba obuyambi oba okuwolereza biina kubeera mu muntu omulamu atambula. Tulina kugenda eri omuntu omulamu atambula bwe tulina osaba okutuwolereza oba okumusaba obuyambi. Kati njala ndeeta opposite. Bw'ogamba nti tusaba mulamu tuba tugyemu omufu. Avaamu. Amakulu nti omufu kiri haram. Tekikkirizibwa kubeera nti tumusaba atuwolereze. Nze nzikirizwa ogenda eri mukadde wange omulamu ne mugamba maama nkusaba ompe ku dduwaayo. Kubanga muki? Akyali mulamu. Naye sikkirizibwa genda eri malaalo ge. Amalaalo ga maama. Nengakuulako omuddo nengalima. Nenniya mbu wennaagalima ngenda funa emikisa. Seeka waliwo era abagatuukako n'asaba n'atandika okulombojja ebigambo. Maama bizinesi zeekutte. Eno gye wandeka ebizibu bingi. Nsabaawo ontaase. Abakubanga yategeera ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu oyo yandibadde yeesiimye. Allahu akbar. Eno hadithi abawalimu bagitusomera naye abagitegeera batono. Era nkyemanyi ngera gyogera abasinga obungi bagimanyi. Abasinga obungi. Naye fikihi yeetaaga okubeera nga tumutegeera. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha mata ibn adam, mwanadamu bw'afa inqata'a amaluhu, emirimu gye gyonna gikutukawo illa min 3, okujjako emirimu 3. Sadaqatul jariya, saddaaka ekulukuta. Saddaaka ekulukuta omuntu agikola mufu agikola mulamu? Agikola seeka akyali mulamu. Kirungi. Seeka kambuuzeewo katono awo. Abawarabu bano abatusimira enzizi oba kale naffe kennyini mukadde waffe asobola okuba nga Allah amujjuludde ne tugamba nti katuweeyo ensimbi tusereko omuzikiti tuteekeko amabaati. Ebo ebaliwo mu sadaqatul jariya. Kuba kigenda kujja wali mu mwana. Kigira mu mwana wabula tekijja mu sadaqatul jariya. Tekijja mu sadaqatul jariya. Kati saddaaka zino emirimu gino waliwo gyeyingiramu. Nebeera nga sadaqatul jariya ilmun yuntafa bihi ate waladun salih edola. Nga byonna byegatidde mu mulimu gumu. Bisobola okwegatta tesobola okweyawula. Seeka tumalire hadisi gy'obadde oleeta. Ekyokubiri Nabbi kye yatugamba sallallahu alaihi wasallam aw ilmun yuntafa bihi. Oba yirimu gyalese ku dduniya ng'egasa baki? Abantu. Yirimu gyalese ng'akola te? Ng'agisomesezza. Which means agisomesa mu ki? Agisomesa mulamu. Ekyokusatu kyembadde nsonga n'okwagala mu. Nsaba nga tetunnagenda.
awo era waliwo ekinzijidde ate bu vidiyo w'abaseeka baffe Allah be yajjulula tusaba abasaasire bwe bakateekako nga ndaba sheekh waffe Sheikh Muzaata asomesa nenfuna imaani eyo tebeera ilmun yuntafau bihi eba ilmun yuntafau bihi irimu gyalesigasa abantu video nabbi yaziranga tujja kulaba yaziranga atya muyo hadithi irimu gyalese ngegasa abantu nabbi yalaga nti waliwo ebintu ebijja okujja nga bikuuma irimu y'abantu ng'abantu bajja giganyirwamu niwa wayisewo emyaka nabbi akiranga muyo hadithi sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq naam ekyokusatu nabbi n'agamba aw waladun salihun yad'u lahu oba omwana omulongoofu gwalesa mukola atya asabira mukadde we yafa oba omwana omulongoofu gwalesa mukola atya amusabira awo njagala okubuuza abatulaba oba gwe naabaddiramu nabaddiramu inshallah omufu waafa abagenze wa Allah subhanahu wa ta'ala ate omulamu ali ku duniya aba waani naye omulamu wa Allah ono agenze wa Allah nono asigadde ku duniya ani gwe bagamba osabira ani bagamba ono asigadde eno yaba asabira oli agenze nziramu ekibuuzo omufu aba afudde aba agenze waani abagenze wa Allah subhanahu wa ta'ala ono agenze wa Allah naawe asigadde ku duniya ani gwe bagamba osabira ani bagamba ono asigadde kuno kuba tannabagenda wa Allah lwaki soomula oli agenze wa Allah siwaki si gwe bagamba atusabire kubanga ate twandisobidde nti yali kumpi yandibadde atusabira kuba kalowooze nabbi yagamba atyawo aw waladun salihun yad'u lahu oba omwana omulongoofu gwalese ku duniya ng'amukola ki ng'asabira ate omufu kiraga omufu tayina ne capability ne potential ekyusa enyeenya lulimi lwe kusaba omufu ye mwetaavu eri abalamu okumusabira inqata'a amaluhu nabbi yagamba nti emirimu gikutukawo n'olulimi balusiba kituufu tasobola kubeera mukabbuli kusaba Allah ng'asabira gwe gwakyayina obusobozi obunyeenya olulimi gwe gwe bagamba osabire ye kakati awo wobanga gwe gwe bagamba omusabira which means yetasabwa asabirwa busabirwa Allahu akbar kati omufu tali mu bantu betuyina kusaba buyambi wadde tuwolereza kubanga inqata'a amalu emirimu gye gyakutukawo tegeeza akakwakuliza akasooka mu muntu gwe tusaba okutuwolereza alina okubanga mulamu nga si mufu naam akokubiri sheekh era Allah nga akakusooka yagamba nti nno in tad'uuhum la yasma'u du'aakum ne omunaagenda eri abafu abo ne mubasaba tebagenda kuwulira dduwa zammwe tebajja bawulira kubanga inqata'a amaluhum amatu gaabwe Allah yagasiba tegakyayina kigawulira walaw sami'u mastajabu lakum kane katugambe nti bawulidde naye n'aba bawulidde tebasobola kubaanukula kubanga emimwa Allah yagisiba abaffe omufu awulira ng'ali mukabuli seeka ogwa abantu atunyonyola ansi eri nti ye awulira mukabuli omufu awulira bulungi atya nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam omufu amala okuteekebwa mu mwana Adaani mu lahadi sam'an alayn awulira ebigere byammwe enswagiro z'ebigere akola atya awulira Allah kwe kuleeta walaw sami'u newankubadde kale katugambe awulidde mastajabu lakum tasobola kubaanukula ye mwetaavu gy'oli si gwe mwetaavu gy'ali kati omuntu gwe tulina saba obuyambi alina kubeera nga muntu mulamu awo seeka nyagala saalagira ku kakubi nga sina kuttanyawo wewayingira emizimu tetukkirizibwa kusaba mizimu jjajja yavudde emagombe n'alinnya ku muganda wange ku mutwe n'atugamba tusaale nnyo era n'empewo emufuuwa tumuzimbire ennyumba mu mutere y'amazzi ezinzimiya ezo bayita kaliinu gwe bayita omuzimu oba n'akuloosa
emizimu gagundi oyo takyasaala mugamba asaale asale era oli yaŋŋamba nti nno jjajja wange yandoosa nagamba gundi gwe imaani ekende tukyasaala jakukuba emigo nam mbwe omuzimu gwa jjajja we wakoze atya gwamugambye takyalina imaani ensikiriza yaffe eyogera etya ku mizimu nam n'abo abantu oba ezo empewo ezivaayo emagoma zibaki nezijja zirinya ku mitwe gy'abantu Allah yatugaana okuzikkiririzaamu n'okuzeesembereza ate nga jjajja omuzimu gwa jjajja guŋŋambye nti imaani ekendedde ndabanga ogunsindiikiriza ku taqwa kati buli muntu nabbi yagamba ti nno kullu mauludin yuladu ala alfitra seeyo ma aljinni walmalaika maliwayo endala buli muntu yenna azaalibwa n'omuzimu nejjinni ejjinni libayita omuzimu basahaba bakyewuunya nnyo nnyo ne bamugamba walau anta ya rasulallah naawe nabbi olina omuzimu nabbi n'abagamba nange nina qariinu nange nina omuzimu ghayra anni okujjako nze ekyamagero Allah kyeyampa aanani fa aslama nze Allah yankwatizaako omuzimu gwange ne gusiramuka muzimu gwa nabbi gwakola gutya gwasiramuka ekitegeeza egyabasigadde si misiraamu gisobola osiramuka kubanga gwa nabbi kubanga gusiramuka ekimizi nayo gikkirizibwa okusiramuka kitegeeza waliwo emizimu egisobola osiramuka kati otukakasa nti buli muntu aba n'omuzimu naye nabbi yalina omuki omuzimu ate ye atugambye nti ogwe gwakola gutya gwasiramuka tubuuza ekibuuzo nabbi yafa alhamdulillah innaka mayitun wa innahum mayitun nabbi mufu nabbi yalina omuzimu yalina gwali gukomyewokko ku nsi egulaye kaseeka gwali gukomyewo kubanga abantu banyumya ebirooto nagaa nti naloose nga ndaba nabbi aba alabye muzimu bale manyi byolaba mu birooto giba mizimu nabbi yagamba omuntu andaba mu kirooto aba andabye nze kennyini kubanga sheitaani la yastati an yatamathala li sheitaani tesobola kwambala kifaananyi kyange tesobola kunneefaananyiriza omuntu oloota nabbi ye kennyini gwoba olabye so si muzimu gwe omuzimu gwa nabbi bukyanga afa tegukomangawo wadde eri Aisha wadde eri Fatima wadde eri Abubakari wadde eri Hassan ne Hussein wadde eri Ali kubanga muki musiraamu oyigamu ki nti omuzimu bwe gubanga musiraamu tegusobola kukomawo akuba kakootinge tukaddemu omuzimu gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagulina ne Allah n'amusaasira ne gusiramuka era okuva lwe yafa teguddanga kitegeeza nti omuntu bw'abanga alina omuzimu nga musiraamu tegujja kudda gyonna gye mulaba gidda naam tegiba misiraamu ne guno oguzze ne guŋŋamba imaani ekendedde teguba musiraamu nga ndabanga oguntuma ekirungi ate nga nandisuubidde nti bweguba nga si musiraamu gwandibadde guntuma bikyamu Allah yajogerako mu suratu Shuara kul hal unabbi'ukum ala man tanazzala ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum al-kadhibin Allah amakulu sheikh Allah yayogera ku mizimu ku mpewo ku shayatini n'agambye abaffe mbabuulireko abakolagana n'emizimu begikkako begyogerezeganya nabo begirinya ku mitwe yagamba omuzimu tegulinnya ku mutwe gwa muntu atali omwononefu omwolimba tanazzala ala kulli affakin athim ekigambo affak kitegeeza omulimba athim omwononefu n'agamba yulquna sam'a emizimu egyo gibaleetera emboozi oba amawulire maba message mukole mutya musaale mufune buuzi biki ne Allah n'agamba tinna ezo emboozi wa aktharuhum alkadhibun ezisinga obungi za bulimba Sheikh nsaba tusimbe akati awo ku nsonga esooka tugambye nti okusaba okuwolerezebwa eri ekitonde kulina okubanga kutuukiriza obukwakulizo mukaaga tulabye akakwakulizo akasooka
ne tugamba nti gwe tusaba alina okubanga mulamu so singa mufu. Tya Allah ndowooza akasubi tukasimbaawo kubanga obudde butuliridde empinga ate bwe tunaasimbuliza ku mulundi ogunaddako insha Allah. Tusaba seeka mu ddakiika osibule abalabi baffe aba Salam TV. Abalabi ba Salam TV tubeebaza okwekumira ku lutimbe gaggadde. Bannange twagala kutereeza nzikiriza ffe bingi nnyo ebitaaga okutereeza. Mbasaba okwekumira ku lutimbe gaggadde naddala olunaku olwokutaano olujja tusobole okuba nga tulaba obukwakulizo obwo obusigaddeyo, tusobole okuba nga tetugwa mu ntata ey'abaatukulembera gye baagwamu ne bava ku kkubo eggolokofu. Mbagala nnyo nsigadde ndi muganda wammwe Sheikh Bashir Sentamu, mbagaliza ebirungi ebyereere. Naam, wabarakallahu fiika seeka sebo tweyanziza. Nange muganda wammwe Ibrahim Ali Nsimbe abadde omukubaganya wa program ne Sheikh waffe Sheikh Bashir Sentamu. Era nange mbasaba twekuumire ku lutimbe Salam TV gaggadde, tusinkane ku jjuma eddako essaawa ze zimu 10 ez'akawungeezi paka ssaawa 11 mu programu yaffe Nganzi enzikirizayo mu busiraamu. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno ye Salam TV. Tukwaniriza kutuweereza Agents Limited wano mu Kikubo Line ku Malaika Building shop number 55 paka 57. Lino ly'edduuka lya wholesale w'osuubula byonna by'oyagala ku